Ensula ey'okuna mu kitabo kyaffe kino ekiyitibwa Nnakuteba y'omu eriko omutwe ogugamba nti mu maka gange, era katutandikirewo awatali kulonzalonza. Neewuunya nnyo embeera z'abantu n'empisa zaabwe. Nasamaalira nnyo okulaba nga nsigadde mu nnyumba ey'amatendo ennene ate nnyonjo obulala. Oluvannyumako nategeezebwa nti buli nnyumba eyabanga evuddemu omuntu ng'ab'ekyalo bagisulamu mu mpalo ereme okwonooneka okutuusa lwe yaweebwanga omuntu omulala. Bantegeeza nti eyange yali yakamala emyaka 2 mirambirira nga teriimu musenze. Neebaka otulo ekiro ekyasookera ddala mu nju yange tebava abavubuka abansuzanga kungolokosa katono nno ejjanzi linsambira oluggi. Enkeera saasooka kukola kirala wazira nasookera ku kulambula lusuku n'ekibanja kyonna. Mazima abantu b'ensi eyo nabaggwako. Yabaggwako. Natunuulira ekibanja ne mbuusabuusa oba nga ddala kyali kyange kyonna. Olusuku lwonna lwali lubikke era nkugambye nga n'amatooka agali muli gabotoka. Maama gagali mangi. Nasanyukira nnyo abantu b'oku Kikoota olw'ebirungi bye bankolera. Namalira ddala ebbanga ddene nga simanyi masanda wadde eby'okufumba gye biddira. Abakazi abakulukulu bannamwandu ab'oku kyalo kyaffe bannyamba nnyo bya kitalo. Bajjanga bulijjo ne bankolera emmere era ate ne baginfumbira. Nga mmaze okugundira mu kifo neekwanidde n'emikwano ne ntandika okulambula ekyalo kyaffe era n'ebirala ebyali biriraanyeewo nga ndi ne muvuka munnange era mukwano gwange ennyo Kaweekwa. Nakyaliranga nnyo abantu abakulu, abasajja n'abakazi era mu mboozi ze twanyumyanga ne njigiramu ebintu bingi eby'amagezi. Bavuka bannange tebaatanga wange era ng'oluusi tunyumiza ddala ne buziba. Buli kyalo mu buwaanyi kyabanga n'olukiiko omwatuulanga ababaka abaakiikiriranga bannaabwe. Omwami ow'ekyalo ye yabanga omukulu mu lwo. Ekiseera ekyokulonderako ababaka b'olukiiko bwe kyatuukanga ng'abantu bonna bakuŋŋaana ew'omwami olw'okulonda okwo. Okulonda kwali kunaabaawo ng'enkya, ffenna ne tutegeezebwa eggulo limu. Mukama wange nno ffenna twasula bulindaala. Lugaba obudde agenda okubuggyako eddiba ng'abantu abasinga obungi baatuuse dda embuga. Nze nagenda okutuuka wali ng'oluggya n'ebitooke bikubyeko. Okulonda kwali bwe kuti otyo. Abantu bonna baatula wansi awo mu luggya lw'embuga nga basirise. Omwami n'alyoka alagira abantu okumuwa amannya g'abantu 15 omwali mugenda okulondebwa abantu 12. Mu mannya gonna agaaleetebwa eri omusajja omukulu Kobonko lye lyali essaale. Olwo ne balyoka baleetawo amalala nga 7 okumukumu kyokka nga buli limu omwami aliwandiika. Nali nkyanyumirwa engeri okulonda gye kwali kukwajja. Omuwala omumyufu omulungi eyali anninaanye n'agenda akawaŋŋamule tuwulire. Ye bwe yakkirizibwa okulonda yakubawo linnya lyange nti nze nnonze munaku ono. Mukama wange neesisiwala katono ngwe n'ekigwo era singa omuwala teyakaliriza bigambo n'okunsongamu olunwenti ono nandiruddewo n'okusituka. Abantu bonna olwandaba nga nnyimiridde ne baleekaanira waggulu nti ye oyo otyo ddala. Ye omwana muwala n'adda we yali atudde n'atereera. Abalonde 15 olwaggwaayo abantu ne basirika nate. Amangu ago omwami n'alyoka asoma amannya gonna agaaleetebwa. Ekyo olwaggwa n'atandika okusoma amannya kinnalimu. Abantu ababanga basiimye omuntu oyo ne bayimirira nga bakubye eri omwami amabega olwo nga ye omwami yabala. Omwami teyalwa n'asoma erinnya lyange. Munaku neewuunya nnyo okulaba ng'abantu bonna basituka okunnonda. Okulonda nga kuwedde omwami n'alyoka asoma abawanguzi era buli gwe yasomanga ng'ayimirira. Senga ettaka lyali lyogera bye lirabye ne bye liwulira, ku mulundi guno lyanditendereza ebibatu ebyalisamirirwa ng'erinnya lyange lisomeddwa omulundi ogwokubiri. Abantu bonna baaleekanira waggulu ng'abaali abaduumire nti ddala ddala asaanira musajja w'amagezi.
Munaku neebuuza amagezi gye gandi nga sirabayo, naye kyokka saatya anti ng'ekyazze. Bwe twava mu luggya awo twayingira buyingizi mu kigango nga tutuulako mu bifo byaffe katono, olwo nga tufuluma okuddayo ewaffe. Nze ne kye nalaba ku lunaku luli sikirojja, nagenda okuva mu kigango okwessa ebweru ng'abantu banteeze nga bw'olaba abateega omubbi, abaasobola okuntuukirira abansika mu mukono, abo abaali ewalako ne bampuubira obutambaala obumyufu. Natuukira ddala ewange nga ndi munnasiisi w'abantu abaagendanga nga banjozaayoza olw'obuwanguzi. Mu nnaku ezaddirira nakyalirwa abantu bangi abajjanga mu bibinja ebitonotono, naye mu bantu bonna abansanyusa ate era abaasanyukira ennyo okulondebwa kwange, omuwala Weera eyawaayo erinnya lyange yasukkuluma. Omusukkulumiza ate nyeenya. Omwana muwala oyo yali akwata mpola nnyo ebigambo era nga yeegendereza nnyo mu buli kintu kyonna ky'akola. Omulundi ogwasooka ye okunkyalira yagaana okubaako ebigambo ebiwerako by'ayogera nange. Bwe yamala okunjozaayoza okutuuka ku buwanguzi n'ansiibula. Emirundi mingi nakolanga ebintu nga sibigenderedde, naye ebisinga ne biba by'amagezi nnyo era oluusi ne bintendereza. Omwana omuwala oyo nalaba afaanana bw'atyo, nange saamubugirako kumubuuza oba kumugamba kino nakiri mu kiseera ekyo. Ekikolwa ekyo nno kyanfuula omulenzi ow'empisa ennungi mu maaso ga Weera era ne mu bawala banne beeyabizanga be yabuulirangako. Weera yasooka n'annyumiza eby'obulamu bwe n'olulyo lwe byonna. Olwo nno nga nze mmaze okumutottolera buli kantu konna akanfaako okuviira ddala ebubebbere okutuuka lwe nalinnya ekigere ku kikoota. Kyokka ebyannyeenya saabisinyizaako ddala nti yali muganzi wange gwe nalaba naye ennaku eterituggwa ku mwoyo wangi amukwese. Weera yantegeeza nga bwe yali omuwala omunaku ddala. Mu kunnyonnyola kwe yaŋŋamba bw'ati: neesiima ennyo okufuna munaku munnange gwe nnyinza okubuulira obuyinike bwange ng'asobola okubutegeera obulungi. Nze gw'olaba saakuba ku kitange kimunye era ne mmange saamumanya. Bantegeeza nti omuntu eyalina endibu ku kitange ye yamusindika mu kikoomi ky'omuliro, bw'atyo n'afa obulumi bw'omuliro n'asirikka. Awo we namubuuliza nti, Weera, abaakunyumiza baakutegeeza omusango omukulu omukadde oyo gwe yazza ogwamusisa mu bulumi obungi butyo? Yanziramu nga bw'anyeenya omutwe nga n'amaziga gayiika nti, teriiyo muntu n'omu yali ambuulidde, bonna bakoma ku kwokebwa kwokka. Nalaba Weera akaabira ddala ne musaba ebyo okubirekera awo, naye ye teyakkiriza. Amangu ago yakwata ekirenge ky'olugoye lwe ne yeesangula amaziga mu maaso n'asiriikiriramu katono, n'atandika nate nti, okuviira ddala mu buto bwange nkulidde mu mikono gya musajja ziryawulawo era alinganga ekitange yennyini. Awo we namugambira nti omusajja oyo mwewuunyiza nnyo, kubanga bwe ntunuulira engeri gy'ofaananamu bw'otyo, ziryawulawo akussaako nnyo omwoyo. Munnange nno bwe nayogera ebyo n'ettabwa essi. Omwana muwala teyaŋŋanya na kubunira n'ambuuza nti, maama, nfaanana nno ntya nange Weera waabwe? Nze alinga akazimu abula okugenda n'embuyaga? Ye singa wandabirako wali nga sinnagenda wa muwaanyi gye mmaze emyaka 2 nga ntuntuzibwa, wandigambye otya? Baagala okubawaana. Bwe nalaba nga mwana muwala eby'obuyinike abivuddeko, yenna abuguumiridde olw'obugambo obulungi obutono buli bwe namugamba, ne neeyongera okumubuuza ebintu ebirala byalaba ewa muwaanyi. Naye olw'okubanga obudde bwali bugenda buzimeera, n'ansiibula kyokka n'ansuubiza okubinnyumiza olulala. Ekiro kyonna nasula nkulungutana nga ndowooza omwana muwala Weera. Okunyoma munno kibi, obulungi bwa Weera, ebikolwa bye n'eddoboozi lye byambuzaako ekintu ekirala kyonna kye ndowooza wangi ate nyeenya. Amaaso ga Weera amanene ag'amata nga bw'omulaba omuyita mu mbejja.
Ennyindo y'empanvu eyanaanira mu kifo kyayo nga bw'ogiraba weewuunya. Langi ye ey'akatakketakke nga yamusaanira n'ekamala. Amannyo g'amatukuvu, omwetondeka n'omuzigo gwe wamma nga bw'aseka toyagala abunire. Naye ebyo byonna nga biri awo, omubiri gwe ogwamusitukwa n'obumwa bwe obutono nga Lugaba kwe yasibira ekifundikwa. Wangi Weera yali mulungi. Abawaanyi balungi bannange. Abawaanyi. Ebyo byonna byali bikyabuutikidde omutima gwange, era nga ne Weera ntandiikiriza nti okumulowoozaako ng'omuntu asingira ddala okuba ow'omugaso, ow'omukwano nnyeenya, nanneesimba mu maaso mu birowoozo, nanzijukiza nga bwe yali mukwano gwange asinga. Najjirwa akabuguumirize ne ntuuyanamu katono. Olwagwawo lwe lwamala saddangula okutuusa enkeera. Emirundi egyaddirira Weera yanyumizanga ebintu bingi ebifa ku buwaanyi, naye ekyasinga okunnyamba ennyo bye bintu enkumu ebyakolebwanga embuga ewa muwaanyi. Ebbanga ery'emyaka 2 gye yamalayo teyalina kantu n'akamu k'ataamanya. Bw'atyo nga bwe yabimanya era bwe yabimbuulira. Olw'ebyafaayo enkumu n'obulombolombo Weera biyambuulira, nafuuka omusajja ow'amagezi amayitirivu ennyo mu lukiiko. Ebiteeso bye naleetanga nga tebatera kubigaana, era bwe baayagalanga okubirongoosaamu nga babikyusaamu katono ddala. Ate ebimu bannange bye baaleetanga ne mbibamenyesaawo nga mbajuliza amateeka n'obulombolombo bw'eggwanga bye nali nkutte ng'omweso mu kiseera ekyo. Bwe waabangawo obukiiko obutono obwabanga bwetaagibwa olw'ensonga ez'amangu, erinnya lyange lye lyasookeranga ddala ku lukalala. Okusooka natyanga nnyo nga ndaba abantu bendi nabo bansukkiridde obukulu, naye ekyaŋŋumyanga omutima kwe kulaba ng'ebiteeso byange baabisiimanga nnyo. Nnyeenya yamanyanga ebyanfangako, naye bye yalowoozanga nga siyinza kubitegeera n'akatono. Emirundi mingi nayongoberanga mu nnyumba yange nga ndowoozezza ku munnange bwe zaatulabira mu kibira, naye nga nkaabira mu lwayaba era ddala nga nkoowoola abombye. Eyo nno essuula ne ngimalira awo, ate mu nninde mweddako ng'Omukama akkiriza. Ayi Mukama tukuumire bbaffe.